Asesema Musaayi. Asesema Musaayi. Asesema Musaayi. Asesema Musaayi. Naku z'omwezi 18 Novemba omwaka 2025 omukyala amanyiddwa nga Sauda Madaada lwe lunaku lwabadde asuubira okukomezebwawo mu Kooti emanyiddwa nga Kawempe Magistrates Court wali e Kanyanya. Si yekka abadde ow'okulabika mu kooti wabula abadde wakujja ne ba foot soldier banne abalala bwe bamusiba nabo wabula embeera. Sauda Madaada mwajjidde olina kubeera bubeezi nga tolina mutima. Sauda Madaada embeera mwe bamuleetedde mu kooti olunaku olwaleero olina kubeera nga gwe omutima ogugwo ewali omutima bateekawo pamba webanga toyiguse ettama ku lw'obulumi mwana muwala ono mwe bamuleetedde eyali alabika ng'omukyalo ow'amaanyi ennyo, omukyalo ow'ekiwago era nga aliggumite ebitenkanika. Olunaku olwaleero bamuleese bamuwaniridde nga bamuwaniridde si muntu omu si babiri wabula 3, 4, 5, 6 era nga bamutambuza mpola mpola. Wabula ekisinza okubeera nga kireeta obulumi obw'ekika ekyawaggulu kyekyokubeera nti Sauda Madaada takomye ku kyakubeera nti obulamu bubadde buggwerera era nti bubadde butono ddala ddala wabula n'okutanaka atanase wabula nga atanaka Musaayi. Sauda Madaada embeera y'obulamu mbi nnyo. Kyonna ekituusiza Sauda Madaada okubeera nti alabika bw'ati n'okubeera nga obulamu talina kyekyo kikyali kibuuzo. Mbeera ya kkomera gye yasinsinkana ye yamutuusa ku kino. Ayinza kuba nti abadde ne banne ababadde bamubuulinga nga bwe kimanyi nti amakomera agamu abantu abamu oyinza osangayo banno ne bakucunya
mbeera ki etuusiza Sauda Madaada okutuuka wano nti obwedda ali mu nnyike y'ekika ekyawaggulu nga bw'osobola okuba nga omulaba ku face bakira nga ayagala kukaaba bukaabi era atuuse akaseera n'agamba abasirikale ababadde bamuwaniridde nti bannange sikyasobola obulamu sirina embeera ensuseeko embeera ennyinze wabula bino ng'abigamba abasirikale b'amakomera naye nga bo okusinziira ku directive oba ekiragiro kye babadde balina kyakubeera nti bamuleeta awera ennembe n'emisango egyamuteekebwako omuli n'omusango ogwa military drilling oba doing military drills oba okukola dduyiro ew'ekinnamagye kati wakati nga mwana muwala Sauda Madaada nga n'amanyi talina eddoboozi asikasike wakati nga abeegayiridde bannamateeka ba Sauda Madaada wamu ne abasibe aba NUP bagenze mu kooti ne bagamba ow'ekitiibwa omulamuzi Damali Aguma asiimwe ne bamugamba nti ow'ekitiibwa omulamuzi embeera ya Sauda Madaada mbi nnyo tetusobola kubanga tumuyingiza ssaawa zino mu kooti atandika okuwera ennemba n'emisango olw'ensonga nti ne wetutuuka butuusi nti tugambe kwogera tagenda kubanga asobola kwogera tagenda kubanga asobola kuwulira bigenda maaso olw'obulumi obumujjudde kati omulamuzi bwe bamubuulidde bino avuddeyo mu courtroom n'ajja mu kaduukulu ka kooti oba mu kkomera lya kooti omanyi abasibe bwe baleetebwa basooka ate ne bateekebwa mu kkomera ery'ekkooti awo baakaduukulu wadde Sauda Madaada nti embeeramu abadde tebadde nnungi yadde dakiika emu baabasirikale b'amakomera era Sauda Madaada bamutadde munda era n'abeera ng'atemeza mabega wa mitayimbwa newankubadde ng'embeera y'obulamu mwabadde tebadde nnungi n'akamu omulamuzi bw'amutunuddeko katono ayunguke amaziga era bagambiddewo nti Sauda Madaada simwagala ku kooti wano mumutwalirewo mangu afuna obujjanjabi. Muba mujjukira bulungi in fact katusooke ku kifaananyi kino. Ekifaananyi kino kibadde kiraga bannamateeka ba NUP wamu n'ababaka okuva mu NUP nga bali mu kutya okw'ekika ekyawaggulu. Oyo leader of opposition Joel Ssenyonyi abadde mu kutya bw'alabye Sauda Madaada embeera mwabadde ono gw'olaba omukulu ye kanso muyizi naye embeera bw'agirabye emususeeko. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Musiri David ono nga yeyawukana n'ekibiina ki NUP ne yeegatta ku Democratic Front DF eya Owekitiibwa Mpuuga yoyo gw'olaba mu ssuuti eyeeyakirira erimu ettaayi emmyufu newankubadde nti takyalina nkolagana na ba NUP mwana mulenzi ono Musiri David azze n'abeerawo olw'ensonga nti Sauda Madaada ate yekyaliwe. So Musiri David came through for her sister and that is Sauda Madaada. Kati abakulu bano we balabye Sauda Madaada nga aleetebwa nabo ebigambo bibaweddeko. Mujjukira bulungi Edi Mutwe gye buvuddeko bwe yaleetebwa luli nga yakaleetebwa okuva mu kubuzibwa kwe okwali kubaddewo yasaba omulamuzi amusaasire afazaali amukkiriza agenda afuna obujjanjabi wabula ebyaliwo byonna mwabiraba. Kati abamu Sauda Madaada walagiddwa oba wagambiddwa omulamuzi nti agenda afuna obujjanjabi
abamu ne beebuuza oba tewabeerewo repetition ng'ekyo ekyali ku mwana mulenzi Eddie Mutwe oluvannyuma lw'okuba nti yayaayaanira akabanga. Wabula embeera ya Sauda Madaada olunaku olwaleero nkugambye buli abadde agirabako agamba njagala okujugiza nti Sauda Madaada mu kkomera amazeyo ebbanga lya myezi 2 n'omusobyo okuva lw'abadde yakwatibwa naye ate lwe yasembayo okuleetebwa mu kooti embeera y'obulamu yali terabika bubi nnyo. Kansooke mukulage nga bamujja ku kooti olunaku olwaleero ate basooke bamudduse ekipayopayo asobole okufuna ku buyambi obw'obujjanjabi. That is enough. Yes. Musembeleko wali katono. Muleko mulwadde. I think that is enough. Right? For sure. Yes. You get Sauda Madaada nga bamwongerayo okufuna obujjanjabi. Kati olunaku olwaleero Sauda Madaada okuleetebwa tekyawukanye ku bigambo ebyayogebwa Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya ennaku nnya zokka emabega. David Lewis Rubongoya yajja n'atugamba nti bannange muli wano naye Sauda Madaada embeera y'obulamu mwali si nnungi n'akamu.
just returned from Luzira Women's Prison, where we went to check on comrades Olivia Lutaya, Kaija Dorin, and Sauda Madaada. We couldn't see Sauda because she is very sick and admitted. Comrades, Olivia and Dorin send you all greetings and urge you to continue pushing for the protest for 2026. Let's all continue raising voices and pushing the freedom of all political prisoners. David Lewis Rubongoya, ennaku nnya emabega yagenda mu kkomera Luzira ery'abakyala. Nga yali agenze kulaba ku Olivia Lutaya, Dorin Kaija wamu ne Sauda Madaada. Wabula bw'atuukayo bamugamba nti tasobola kulaba Sauda Madaada olw'embeera y'obulamu eyali embi ennyo nnyini ddala, era nti Sauda Madaada yali ali ku kitanda. The question could be, Sauda Madaada okuleetebwa mu kooti olunaku olwaleero, bamugye ku kitanda ne bamuleeta mu kooti, era abamugyeeyo tebasoose kumwekenneenya mbeera ya bulamu mwabadde n'abasawo mu kkomera okwasesinga oba asobola okutambula oba tasobola. Byonna bibuuzo tosobola okwebuuza mu comment section n'oddamu, naye ng'embeera mu lunaku olwaleero ku Sauda Madaada yannaku bwerabise. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro, ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.